Butelevu munafe ali ku Soul TV tukwaniriza na tele ncha lero ne tukubuza konti wasoyo tiyo. Tugenda maaso ne program Omunnyo Ku Makya tuli zene kitundu ekyakalubira Ebbugumu mwe tunulira ensonga z'ebyobufuzi ne tunulira ekisawe butyabwe kiyimiridde nga twetegekera kalulu ka 2021 kubuza konti wasuze otieyo. Amanya nze tusima polo nja kubanga neyungibwako muganda wange Wamala Mohamed tulabenga tutambuze ekintu kino Monday to Friday twogera bya bufuzi neera tukomyewo tunulire ekibuga Kampala ekibuga kya Bannayuganda ye gateway ey'eggwanga Uganda butya ebyobufuzi bwe bitambula na interest ez'enjawulo eziri mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Sijja kuluyisa nja kwanjula omugenyi wange enkyaleero y'omukwaba bwegwanyiza obwa meeya obw'ekibuga Kampala batuyita obwa road meeya obw'ekibuga Kampala Dani Kazibwe abasinga mumanyi nga lwagadde sebo nkwaniriza eno e Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Sanyusa nnyo okuba ku Munnyo essaawa eno. Njagala okwebaza akadde ke bampadde, njagala okwebaza Katonda omulungi atukuumye ebbanga lino lyonna, njagala okusasira abo abalwadde abali mu ddwaliro olwaleero bajja kusuuka. Bannayuganda nsanso okuba wano olwaleero, amannya gange Daniel Kazibwe Lwagadi munnammwe nnyo nnyini munnabya bukulembeze wa NRM. Alright, kibiina ekya National Resistance Movement kyamalada okumukwasa bendera avuganye ku kifo ky'obwa Lord Mayor obw'ekibuga Kampala City ye Daniel Kazibwe. N'olwaleero tujja kutunula mu kibuga Kampala ne interests na battle okulwana okwediza ekibuga Kampala ku ludda lwa NRM songa ate n'ebibiina ebirala ebyobufuzi nga Democratic Party nabyo byamazeda okusunsula oba okuleta si kusunsula okubeerako n'abeesuulayo abeegwanyiza ekifo ekyo ekirimu kati mu loodi Haji Elias Lukwago nga yamaladde okusala n'ayingira ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC. Buli omu aina interest mu kibuga Kampala olw'okubeera nti kibuga kyaffe Bannayuganda Bannakampala. NRM ekibiina ekyobufuzi ekiri mu government ku mulundi guno neera kifungiza kigamba nti Kampala tumwediza. Daniel Kazibwe wavuganya mu 2016 ku kifo kino kyennyini ekyobwa Lord Mayor naye ne bitatambula bulungi. Ku mulundi guno neera okomyewo oba okomawo. Tubuuza nti interest ki ez'amaanyi z'olaba mu kibuga Kampala? Olabika olina special interest mu nsonga y'ekibuga Kampala. Yes, nina webale nnyo, nina interest nyingi. Ebintu bingi ebisobola okukolebwa mu Kampala naye tebikolwanga. Emyaka 2 egiyise Kampala eringa nga bwe yali. Kampala ya kusuubiza, Kampala ya kulimba, Kampala abantu bakola mirimu, Kampala ya kagotteko, Kampala ya ntalo, Kampala abasuubuzi bagala kuva mu busuubuzi badde mu bulimi. Naye problem esingira ddala mu Kampala mulimu politicization instead of development. Nti abantu abasinga bali mu byabufuzi mu kifo ky'obukulembeze, mu kifo ky'ebigenda okukulaakulanya abantu. So what I would say nti obukulembeze obadde mu Kampala bukozeeko kye bukoze, bukoze ebirungi n'ebibi. Twetaagamukko omuntu ayinza okugamba nange nina idea, nina ettaffaali nenjagala okuteeka ku kibuga ekirungi kino ekya Kampala. Ndi musajja atambuddeko, ndabye ku mawanga agakuze. Ndi musajja omuyigirize nti mmanye ekirungi n'ekibi. Ndi musajja akolaganye n'abantu abaavu n'abagagga n'abo mu makkati. So Kampala eno olwaleero mulimu ba youth bangi bali totally unemployed. Abavubuka. Mulimu abakadde bangi teri abafuddeko. Sirabangako toilet y'abakadde mu Kampala. Balina okubeera ne toilet ez'enjawulo, toilet weziri. Kyenjagadde okunnyonnyola mu nsi ezikuze waliwo ebintu bye bakola. Olowooza lwaki balonda MP w'abakadde ne balonda MP w'abalema? Tonalabayo toilet nga ya mulema. Tonalabayo taxi ng'etwala mulema. Naye waliwo mulema eyeewalula. Kuba akafaananyi ku Kampala Road toilet eri awo ku State Square amazzi gakulukuse waliwo mulema eyeewalula agenda kweyamba atya?
ebyo biringa ebintu ebyangu nenga problem ya Kampala. Kampala walabye ekizimbe ekyagudde emakindi ekizimbe ekyagudde obukulembeze bwa Kampala osula ekizimbe nti singa tugamba tugenda kola digitalization of everything we do permit ezigenda okufuluma ezizimbe ebizimbe nga nsobola ojja accessinga ne mmanya nti bano bafunye permit entuufu tebajja kuzimba kironga ndi ku neighborhood bwe mmanya nti amataba gazze mu Kampala eyakola drainage mubuuze ekibuuzo waliwo omudumu ogwezibye ne katwala by'ekizimbe ekyayingiddemu amazzi ng'enkuba etonnya omulundi gumu kitegeeza ki nti amazzi ago bwe ganaagendamu emyaka 2 ekizimbe kijja kugwa wansi naye obuzibu bwonna buvaawa ku bukulembeze okuvira ddala ku KCCA okuvira ddala ku political heads of the city okuvira ddala kuba meeya w'ekitundu ne MP w'ekitundu wa division alina okumanya what is going on ne abantu kati baagala kutegeera butegeezi bajja nnyo ku TV mu division emu ey'Amakindye mu mwaka gumu ebizimbe 3 byakagwira abantu ne bafa ejjukira bulungi Kabalagala ekizimbe kyagwa era nga kyagwa kiro abantu 10 ndowooza kyagwa kiro ne engineer eyaliko abawa permit ekebakiriza okukola emitayimbo egyazimba ani yagikkiriza ebizimbe bizimbibwa mu kibuga mu makati wala nga zimiddwa roko oba Starling bateekako board ekifaananyi ekiraga nanyini kizimbe nekiraga project weeri nekiraga ne contractor olwaleero abantu bazimba ekizimbe nga tonnabeera kusure contractor yani if we digitalize okufuna permit computer teryanguzi nofuna permit entuufu naye kati oyinza okugenda mu kebera bagamba owner not known mu computer permit not known kakati gap eyo osuubira oba olowooza mu ndaba eyiyo nti ekizibu ekisingayo obukuba ekinene eri bannakampala kiri ki nkugambye tugenze nnyo mu byobufuzi ebyokulaakulana njagadde okutandikira ku bizimbe ebigudde ebyobufuzi ani abirese mu Kampala gwe tusobola okunenya mu ssaawa eno kuba ogambye nti obaoli awo tugenze nnyo tutunuddeyo mu byobufuzi ne tutatunula nkulaakulana yes njagadde okugamba tunenyani awo tulina okwenenya ffenna tulina okukyusa endowooza tulina okukyusa kiba kya mindset omuntu alibeere ng'alowooza nti oyinza okujja mbadde nina ewantu gye nzija nga nkola presidential initiative ogenda bano abavubuka abakola abawoza mu motoka nenjiya batanka nenjiya pampa ak'amazzi ak'okuwoza emmotoka oli n'agamba nze engeri gye kavudde wamu Museveni awo so officiating awo point okitegedde enkulaakulana eba deterred by omuntu gwe balonda naga ntakola na gavumenti eriko olwedde oba obonyabonyezza bali abakulonda ekibuga Kampala ndowooza okuva mu 2010 oba 2009 wegamba myaka 2 yes no myaka nga 10 emabega oba 12 kibadde nnyo nga entegeka zonna ziringa ez'okukyeza mikono gya central government vale baleeta etteeka eritondawo Kampala Capital City Authority lya 2012 neera bwogenda okwetegereza oba oli awo ekitundutundu ekisinga kati kiri mu central government minister bajiwa minister wa central government ali under presidency board gundi yona directorate zonna ezo za KCCA zonna ziri wansi zirondebwa director okuva mu central government ndowooza kyekifo ky'obwa lord mayor ne council byebirondebwa abantu tolowooza nti already ekibuga kiri moso under government no njagala nkugambe ekibuga kibeera under government nga mukkiriziganyiza mwenna abantu bano bonna abali mu council abantu bano abalondebwa abantu basasula government so they are under government kakati bw'oba nga ogamba nti gwe bakusasula naye nga tonnakola service oba obba bannayuganda kinjagadde okugamba bwe bannonda nga lord mayor nina okuddayo mu bantu bano ne mbabuuza bannange mwannonda muli ba taxi bagenda bagoba tukoze tutya ne bambulira obulumbi bakola ki
bebaluma taxi emu ogigoba mu Kampala oba ogobye emirimu 7 oba ogobye ajoza agikuuma kondakita agiyita driver nanyini waayo ne paka mwebeera kitofu kati aba abantu 7 bebafiirwa sente n'ogoba taxi omutwalo abantu emitwalo nga 7 abantu emitwalo 7 batu balina mulimu yagadde okunyonyola bw'okeera ku makya n'ogoba boda nga tewabulidde gye bagenda genda okoze ebizibu 4 okuleetenza unemployment olemeseza abantu okutambula olemeseza omusolo gwa gavumenti wa boda sasula number plate kakati ekisembayo okyusiza mindset y'omuvubuka yali agamba nti sikyayagala kubba sikyagala kuba abantu butayimbwa ebibina byokola nga ogobye boda bwe baali bazigoba baziwa wiiki myezi 3 kusigaddeko wiiki emu naye ogoba boda mu CBD oba kyali mu interest ya kukendeza traffic kikyamu kubanga boda gazali tezitambula mu local down era traffic yaliwo that is one bw'ongamba nti boda zirina ekikyamu kizikola mu kibuga that is the first employment abavubuka gye bafunye bw'ongamba nti boda zirina ekikyamu mu Kampala yabadde the first security eye watch before the camera aba boda abadde ne stage zaabwe nga balaba ekiriwo ababbi twabalabye abatemu twabalabye aba boda abadde ku stage ng'alaba kakati problem eriwo toli akeera ku makya n'agamba sinsi bano bangi bwe mbagoba nja kuba mbalumiza bwe baba bakulonda nga gwolina okubeera nga omulondi gwe political head abantu gwe batrustinze kitegeeza before business z'abantu nga tezinnafa olina okuba ne business mind Lord Meeya oteko kwale ne business mind akati njagala kugambe business mind wekolera walaba nga bakyusa oluguudo lwa Blue bana Mirembe Road balufula wokowe true balufula wokowe na Mirembe Road kwe kuli paka empya so olowooza nti entegeke ez'enjawulo ezibadde nga zireeteddwa obukulembeze obuliwo bwoliawo tezigasa nnyo eri bannakampala kati okola wokowe ewali ekikuubo gye basuubulira abantu nina video ng'abantu beetisse endiboota ku mitwe kuba tebakkirizawo boda kuyitawo tebakkiriza taxi kuyitawo nakati ate eyo senta abantu nadde banoonyeza ssente lwaki nti ku Bululu wasinga loogi abantu bagira mu bus basula mu loogi ezo okusobola okusuubulamu owino basubule mu kikuubo lwaki wewasinga bus stage oba bus terminals olw'okuba nti abantu bamala okusuubula ebintu byabwe nga bagenda e Kabale bagendewa basimbuliraawo kakati gwe bojja n'obeera nga gwe political head w'ekibuga ogenda mu bantu bano bananyini bizimbe bya balina amabanja yali yazimba ekizimbe kyetolodde awo kakati kinaakola kitya ng'abasuubula balina kugola ku bintu bya kweteeka ku mutwe so mu bufunze mu ddakiika emu yokka n'obutawera olaba nga obukulembeze obwa Kampala buli aziramanyiza bannakampala obukulembeze buno obaddeyo emyaka nga 10 bwe mbanga njogera bya bulimba Katonda ndaba abasuubula baagala kwekyaba bave mu kibuga abasuubuzi olw'ensonga embeera weeri tuli ku Soul TV program gwe Omunnyo Ku Makya manya zetu sima polo mu studios ndine Daniel Kazibwe gwe manyinga rwagadi yamalade okusunsulwa ekibiina kya National Resistance Movement okukikwatira bendera ku kifo ky'obwa Lord Meeya obw'ekibuga ekikulu Kampala City. Tukwaniriza nateera baana wa Mala Mohammed manyi nti oli live mu bitundu eby'entinda twagala otuwe omugenyi waffe Beatrice Kayanja kwaniriza ku Soul TV bwana wa Mala Mohammed. Ya omulayi wa Soul TV nange nyongera okulamusako na Jolio sizota sebo sizota nyabo fe tuli ntinda tulina omukyala Beatrice Kayanja ono yakutte bendera y'ekibiina ekya Democratic Party kuvuganya kifo ky'obwa Lord Meeya mu kibuga Kampala tuli naye butereevu katumukwase akulamuseeko omukyala Beatrice mbadde nsaba olamuse ku bawuliriza n'abalabi aba Soul TV tutandikawo ensonga zaffe olwaleero. Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba ku Soul TV. Ze bampita mukyala Beatrice Kayanja
nga nze akutte bendera ya Democratic Party ku bwa Lord Mayor Kampala. Mukyala Kayanja, lwaki olowooza tuli mu kibuga Kampala oyagala kulabika nti ofuuka Lord Mayor? Lord Mayor aliko mu kiseera kino Ssaalongo Lukwago yakutte ebendera ekibiina ekya FDC era gumagala okuba nti muvuganya nga incumbent. Gwe olowooza biki ebigenda okukwata mu babiro bannakampala ne bannayuganda basula mu Kampala okuba nti bakusaamu obwesige okulonda okufuuka Lord Mayor w'ekibuga Kampala? Olowooza enkizo ogirinawa okulabika nti gw'ogenda okulembera ekibuga Kampala? Kaakati enkizo eyo njirina wano. Ndi mukyala muzadde, ndi mukyala mufumbo, ndi mukyala musuubuzi, ndi mukyala atambuddeko, ndi mukyala ow'omaanyi eyekiririzaamu nti no kisoboka, buli kimu kisoboka. Nsuubira nti abatulaba bonna ku Soul TV, emikwano bannakampala, mwenna mukimanyi ti Kampala efuuse ekibuga eky'abagagga, ekyabamu. Kampala kirina okubeera ekibuga nga kyaffe ffenna. Oba oyera luguudo, oba oli mu butale, oba oli mu ssubuzi, kugamba tulina ekibuga okukyenyumirizaamu, tulina okwagala ekibuga kyaffe. Nze ndowooza ti ekintu kye ŋŋenda okukwatako okusookera ddala nga nakayingira mu fiisi eyo, kyensuubira nti kigenda kubeerawo, kwe kukolagana ne KCCA, kwe kukolagana ne gavumenti enebeera mu buyinza, kwe kuteekawo embeera nti ntuuza abantu abannonze ne tukola meeting ne mbuuza ebirowoozo byabwe, ki kye baagala. Bannakampala banyigiriziddwa nnyo kubanga tebabatutte nga abalinamu enkizo. Okay. Gwe mukyala Beatrice, olabanga ekibuga Kampala kibadde ku ludda oluvuganya gavumenti era naawe ojjidde ku ludda oluvuganya gavumenti mu kibiina ekya DP. Lord Mayor abadde wa ludda oluvuganya gavumenti. Gwolowooza lwaki ekibuga kiganya okutereera ng'ate naawe oli opposition? Ebbanga lona ekibadde nga kiri mu mikono gyammwe nga opposition, lwaki ekibuga kiganya okutereera? Ebyobufuzi mu Kampala lwaki biganya okutereera nga gwolowooza nti olina enkizo ey'enjawulo ku mulundi guno nga DP flag bearer nti gojja kutereeza ebintu mu Kampala? Kaakati ekibiina kino kibadde obukulembeze bwa Lord Mayor bubadde mikono gya Erias Lukwago. N'abeera n'emyaka gye ebisanja bimeka? Bibiri. Ekibuga kino abantu b'ebyobufuzi bakifudde kyakulwaniramu mu kifo ky'okuweereza abantu abaabalonda. Nze ndowooza nti bwe mba nnondeddwa ekibuga ngenda kifuula ky'abantu, mbakolere, nve mu ntalo. Nze size kulwana ntalo za politics, nzize kukola, nzize kuweereza bantu. Ogenda kukola otya nga tokwatagana na gavumenti yawo kati efuga ekibuga Kampala? Ndowooza nti nze ngenda okubeera omukyala asooka, ate era omukyala agenda okuleeta enkyukakyuka mu Kampala, mu Uganda, abantu bakikkirize era bategeere nti banaye tulina kwatwatira wamu okusobola okutwala ekibuga kyaffe mu maaso. Kubanga ekibuga Kampala bw'otunuulira KCCA erina oludda olw'ekikugu, olutekiniko, olwa Nankulu kati mu kiseera kino omukyala Dorothy Kisaka, n'oludda luno olwa bannabyabufuzi naye nga bavunaanyizibwa ku mirumu egisinga obungi. Kilaaki eyo ogenda gikola otya okulabika nti buli omu abadde alaga nti ye mukoma wa munne, ogenda kukola otya okulabika nti osobola okupenetratinga mu layini ezo ebbiri? Tulina okutuula ku meeza tukkaanye
Ekyokubiri, KCCA erina okukimanya nti osobola okukola enkyukakyuka mu bantu nga tobanyigiriza. Osobola okukola enkyukakyuka mu bantu nga tosoose genda n'omenya bizimbe kiro, nga tokuumyeko butale muliro. Kugamba abantu obatuuze, oyogere nabo, obafunire alternative nga tobasindise. Kuba ekibuga kya ffenna, ekibuga kya buli omu. Budget y'ekibuga Kampala gwogenda kutandikira wa kibuga kirina ebizibu byakyo ebyenjawulo gwolaba focus yo mu kusookera ddala egenda kusimba kyobesiro ogenda kulisaawa okusingira ddala myaka oba 10 eginaasookanga okutta obukulembeze bwa Kampala. Kakati ekibuga Kampala ne gavumenti kyendabye nti gavumenti erina ssente. Naffe kennyini nga nze nga nnondeddwa nsobola okulobinga ssente ne ziyamba Kampala. Ekibuga Kampala gavumenti erina ssente naye priorities bazitadde walala. Nze sira ngenda kuliteeka ku housing. Abantu 65% basula mu slums. Abantu basula bubi. Abantu basula mazzi. Bannange tulina okukyusa ekintu ekyo. Ekyokubiri, tetulina nguudo ziyingira mu nnene ze twandiyise access roads. Ngenda kutunuulira ebintu ebyo. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Wano kumpi w'ensula waliwo Abasiraamu awo mu Kinyarwanda. Kiri between wano ne Kyambogo University. Ntuuseeyo nga nambula abantu nengamba bane kati wano omuntu bw'afuna accident ambulance emutuukako etya. Bannange tulina okuzimba access roads. Tetuganye gavumenti erina kyekoze naye the planning ya city eyonoonese. Omuntu n'otuuka mu kiseka market toyina w'oyita okugjayo omulwadde. Tulina okukola access roads. Ekintu ekyokusatu kye ngenda okukwatako ye health care, ebyobulamu. Bannange tetuganye amalwaliro ga gavumenti gyegali naye temuliimu ddagala n'ebikozesebwa ebitono nga bonogamba gloves, paracetamol. Bazadde baffe balwadde balina diabetes, balina pressure, naye omuntu n'obeera nga tosobola na kufuna ddagala ku ssente entono mu gavumenti. Omusawo yennyini akujjanjabye eddagala yalijjamu mu ddwaliro n'aliteeka mu famasi ye. Bane tulina okulwanyisa enguzi. Abantu babeere nga buli kimu kiri fair. Nsuubira nti bwe naaba nnondeddwa nina okuteekawo ambulances. Abantu babeere nga it is just a phone call away n'ofuna obuyambi. Naye omuntu n'afuna accident n'omuvugira ku booda. Nze ndowooza nti buli division ngenda giteekamu ambulance ate ng'erina equipments eziziyamba. Abazadde abakyala abali embuto, omukyala n'abeera olubuto tamanyi wa kujja ddagala, abakyala ne bafa. Nze nsuubira nti bwe mba nnondeddwa abaana wansi w'emyaka 5 buli omu alina okufuna free health care. Omukyala Kanja tugenda tutandikira wennyini health care. Kasuka tudde mu studio funema okumula katono nnyo tukyali n'omukyala Beatrice Kayanja ono yakwatidde ekibiina ekya DP Bendera kuvuganya ku kifo ky'obwa loodi meeya w'omu Kampala. Apo tusime tugende maaso then tujja kudda n'omukyala ono ate gye bujjakaawo. Mohamed era twebalize mukyala Beatrice Kayanja. Mutegeeze nti mu studios tuline Daniel Kazibwe omu ku abo oboolyawo bagenda okuttunka nabo mu maaso awo wetulaga ku kabinkano kubwa loodi meeya mu 2021. Tugendako mukuumulamu naye ensonga ekyali ekibuga Kampala, olutalo lw'okwezza ekibuga Kampala. Ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Unity Movement kifungiza kigamba nti ku mulundi guno ekibuga kikyediza so nga ate n'abavuganya gavumenti nga okuli Democratic Party ne incumbent OFDC bagamba nti tebagenda kuta kintu. Embeera eyo yonna etunuulidde muna Kampala ate muna Uganda kuba kino kibuga kya Uganda yonna okutwaliza wamu.
bo interest zaabwe zirowoozeddwako oba nedda. Tugenda mu kumulamu bwe tukomawo awo nyini we tutandikira. Tova ku Soul TV program gwe Omunnyo Ku Makya. Botelevu tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya manyize tusima Apollo. Kulisaayo mu kumulamu okwo tugenda maaso n'ekitundu kyaffe eky'ebyobufuzi n'obukulembeze wakati mu Omunnyo Ku Makya. Mu studios ndine Mwami Daniel Kazibwe amanyikiddwa nga Ragadi y'omu ku abo abamaze dda okakasibwa nga abagenda okuvuganya mu kalulu ka 2021 ku kifo ky'obwa Lord Meeya obw'ekibuga Kampala, so nga ate erudda eri Wanawamala Mohammed yatuyunze dda ku mukyala Beatrice Kayanja naye yamaze dda okakasibwa ekibiina kya Democratic Party ekiri ku opposition okuvuganya ku bwa Lord Meeya. Tutunuulidde olutalo lwa Kampala nga enjuyi ez'enjawulo mu byobufuzi zirwanira okweddiza obukulembeze bw'ekibuga ekitali kya bannakampala naye ekibuga kya ggwanga lyonna. Tunuulidde interest ez'enjawulo na biki oboolyawo ebigenda okuva mu ntegeka ey'obukulembeze obujja birabiri mugubu nga amaze okutuuka. Daniel Kazibwe, owulidde ebigambo by'omukyala agenda okusookera ddala okufuuka meeya w'ekibuga Kampala. Yanukula. Mpulidde ku bigambo ebyo. Nnyo waliwo kyayogedde kya ambulance. Buli MP ne meeya wa division mu Kampala alina ambulance. Nalaba ambulance ya Mugati gwa Bata, ndaba ambulance ya Sewanyana, ambulance zo weziri bazigula ne ambulance kyekikulu obulamu bw'abantu n'emirimu gye bakola nga tonakola access road olina okusooka n'onoonya embeera abantu mwe bali, olina okusooka n'ogendako mu ghetto n'otegeera embeera ya ghetto. Otandika obanyumiza okukola oluguudo tebaagala biwulira kati enguudo bazikoze emyaka gyonna. Bw'ogenda Kasokoso eyo boda ya Banda Kira ne Kampala, abantu basula Kasokoso abantu 10 mu kayumba kalumu 2, abantu basasula omwezi emitwalo 3, amazzi bagakima mu mwala. Kakati ebyo tutandika nabyo ekyambulance okwo kireke kubanga badde betwala mu ddwaliro. Priorities eza Kampala oba priorities ez'abakulembeze oba ebyetaagisa ebisookerwako eri bannakampala sizi ambulance si byabulamu, oluguudo olulungi si byantambula. Badde nkugamba nga omusajja tonamutwala na mu byantambula mufulire kyali abantu basibirira chapati. Bw'omalaawo okutereza nga kye twandise slam upgrade tetwogera housing ey'ebbeeyi, twogere ku kitandikirwako. Tumekola project ya 2 trillion shillings, tusooke okukola obutono obutandikirwako kye bayita basic. Olw'ensonga nti abakulembeze abasinga bajja nakyamukiriza abantu n'oyogera ebintu ngenda bagaggawaza. Tandika n'ono muvubuka sika chapati omwe capital omwongere katoni y'eŋŋano abeere ng'asobola okutunda chapati nyingi, then bw'afuna sente agulemu oba kaboda oba akolemu ka restaurant kanaalisizamu abantu ave ku grade ya chapati eri ewansi y'ekkalaayi agende mu grade ya chapati y'akayumba. Otunuulidde ndowooza ku nsonga y'ebyenfuna kutunuulidde okusingira ddala ey'aba wansi okulabika nga babaako we batuuka. Trade order yo togirowoozezzaako nti ekibuga kino kiteekwa kubeera na drainage system enungi, kiteekwa kubeera ne access roads, kiteekwa kubeera birungi nnyo n'obutale bw'ebitobulaba omwana bw'azaalibwa asooka n'ayavula bamala okwavula natandika okuba nga tukyali ku leve eyo ekibuga Kampala kibadde. Kati nkugambye nti wali ennyumba gye basasula emitwalo 3, waliwo ettaka lye batunda emitwalo 10. Nze kyenkugambye njagadde otegeere nti bw'obanga oyagala okubeera omukulembeze wa Kampala olina okutuukamu eyo embeera n'ogitegeera nti ofuuke omukulembeze ng'omanyi ekitole kya sabbuuni kigula sente mmeka. Tebabimanya abakulembeze baffe abatukulembera tebabimanyi. Anti abantu bagula butto mu kidomola. Abantu bali mu mbeera egula akawujjo.
abantu abagula akawujjo tebagala kuwulira luguudo kubanga badde batambula ku luguudo olubi. Naye kyolina okufaako ebyobulamu kituufu nnyo okutereeza amalwaliro gano kubanga galimu eddagala. Ate nga kyangu nnyo wanze kinandikoze KCCA gaba license. Buli ka pharmacy akali kumpi n'eddwaliro eddene nga Kiruddu tokawa license kuba eddagala eriva mu Kiruddu lyeriyingira mu ka pharmacy. Lwaki eddwaliro eddene bibeera awo? Omanyi lwaki ebbaala zigwa? Ebbaala egwa kubanga gw'otunda bbiya ku ssente nnyingi ate nga waliwo azimbye akabalaza wabweru atundirawo ssente ze ntonotono. Abantu ne bettanira oyo. Dani Kazibwe tugenda kudda omukyala Beatrice Kayanja katono nnyo mu dakiika emu yokka. Gwe priorities olowooza zandibadde ki mu dakiika emu eza Kampala oba obukulembeze bwa Kampala? Ekisookera ddala well-being y'abantu, embeera abantu mwe bali ya bulijjo. Abantu olaba emyala gibatwala nga Lukolongo olaba omwala ogenda paka Busega gussa abantu olwona bafudde juzi mu nkuba eya Friday. Point yange gitegedde nti tusooke tulowooze ku ebyo ebiri very dangerous. Njogedde ku bizimbe ebigwa, njogera ku reinforcement ya KCCA abeetaaga clinics okubayigiriza nti omukazi ono ekimufuula omutembeeyi teyazaalibwa kubeera mutembeeyi kubanga tana ssente za mudaala. Soko ofe ku mbeera yaabo registering abatembeeyi bonna obabuuze kiki kye mwagala okukola nga tonnabasiba nabba kyajinga $50 na kakadde. Well-being. Bwetumalaawo tutandika okulowooza ku feeder roads ezo. Feeder roads zijja okukendeeza traffic. Bwe mpita mu kirombe eri wansi Makinde zigukira waggulu eno ku lugenda eggaba. Bwe mpita wegamba kyenjagadde okukola tuleme kukola bizibu tutandike n'ebyangu. Alright, tuli ku Solo TV program Omunnyo Ku Makya katudde eri mukyala Beatrice Kayanja kyemanyi nti obadde owuliriza amanya gange nze Tusima Polo mu studios tuli n'omu oboolyawo gw'ogenda okutunka naye mu kalwa kaddako owuliriza ebigambo bye n'entegekaye oboolyawo ne priorities ndowooza obuzibu oba enjawukana eri ku priorities ku bakulembeze b'ekibuga Kampala butya bwe balabye nga bino bye byetaagisa ebisookerwako eby'ekibuga Kampala. Mukyala Beatrice oli live. Kakati mbadde nsaba okuddamu mwami Kazibwe ebintu bibiri. Agambye nti nga tonnaba kulowooza nguudo kola access roads nga tonnaba kulowooza bya ddwaliro sooka olowooze omuntu wa wansi kyagenda okulya ky'onoomusakira. Ogenda musakira otya ng'omuwa ssente? Kuba nze ndowooza nti omuntu mbadde ntambula eyo yonna ne bw'onookwata omuntu n'omuwa miliyoni nti atandikewo simanya akaduuka atandikewo we bakolera juice akole emicungwa atunde ng'ekyuma ekyo ekikola emicungwa mugenda kiteekako emisolo kimulemese okukola emirimu gye naawe waali tekiyamba. Nze nsuubira era mbadde ngamba abantu bulijjo ti ne bwe naakwata ssente gwe youth nenkuwa nti miliyoni yiyo ngibatadde mu sako nga sibakoledde kintu kiri practical mba sibayambye kubanga ssente ziggwawo. Ate ndaba nti omuntu wange mwami Kazibwe eyo gyadda kyakulembeza ti abantu sooka obasakira ekyokulya otya ng'obawa envelope ng'obaleetera mmere ng'okola ki? Tulina okubeera practical bannaye, tulina okubeera practical. Youth employment abantu mubateeke mu skilling. Wano gavumenti erina child initiative, youth initiative. Era youth eyo natambula mu center zonna nga ngezaako okwempoweringa abaana bano omukulembeze byazze abakolera ebyokukola ebyemikono ebyokukola biki. Naye nze feedback gye nawa era ne report gye nabawa yali bweti. Omwana omaze omutendeka emyezi 6
omuwadde certificate n'omuwa miliyoni etandikirwako. Owulira omwana ono n'addayo eka n'agamba maama we ti certificate ngifunye, miliyoni ino bagimpadde etandikibwako, baŋambye nguleko ekyalaani oba nkole biki. Maama we agenda mugamba leeta miliyoni tusasule renti batugoba mu nnyumba. Omwana oyo mutwale mu factories zino ez'e Uganda, Naitiru, omuteeka eyo atandike okutunga. Tukole ebintu bannange ebiri practical ebisobola okuyamba ba youth ne beezimba. Wano bwe twafuna pandemic, omukulembeze oba gavumenti yateeka ssente nnyingi nnyo mu masks. Nawulira bubi, nawulira okunyolwa ng'abaana bano si be bakomezzaawo mu factories batunge masks ezo bazigabire abantu. Lwaki project eyo bagiwa Naitiru? Lwaki tebagiwa abaana bano to empower them? Bannange tuleke okubuzaabuza ensi, tulekerawo okubuzaabuza ensi, tulekerawo okubuzaabuza omuntu wa wansi. Ekirala nze kyendowooza nti waliwo ensonga gyakoonyeeko bwana Daniel Kazibwe eya drainage. Sinaakulira ng'ogyogerako, simanyi oba yoyina kyosobola ogyogerako. Mbadde sebo ngenda gyogerako naye mbadde njagala okusooka okuddamu ekintu ekyo kuba ndabye nga kinnumye. Kyenjagala okwogerako ebintu bya drainage, bannange tuli bubi. Njagala okutuusa okwebaza kwange nti mukyala Musi yali akoze omulimu ogw'amaanyi, ng'ekibuga kinyirira, ng'ekibuga tekikyawunya, ng'ekibuga bannange abantu tebafiira myala. Naye kati ebintu byonna byaddayo. Nze nsuubira nti nga nnyingidde mu ofiisi eyo, bannange tulina okutereeza emyala gino, amazzi bwe biyita, kasasiro. Bannange mu Uganda, Kampala tuyige recycling. Manya nti ekicupa kya Rezol kiweddemu osobola okikolamu ekintu. Tutandike, ngenda kuggulawo ekintu kye nandiisenga recycling like project nga ngabira amayumba ebintu mwe basobola okuteeka ebintu ebyo for recycling ne biddayo eri ne bikolamu ekintu ekigasa ne tubi recyclinga ne tufunamu ekintu nga kabona ogamba ebikopo bya plastiki oba ekintu byonna. Naye nze kyeŋŋamba nti bwe naaba nnyingidde mu ofiisi eyo, kyensuubira nti kigenda kubeerawo, ngenda kutereeza ebyemyala egyo abantu baleme kufiira omwo. Ngenda kuteekawo ekya recycling ate kiteekekesa abantu babeere nga ba recyclinga. Twandyagadde okumanya kuba oyogedde ku nsonga eya entalo mu kibuga Kampala nti oba olyawo yemu ku biziŋŋamiza enkulaakulana mu kibuga. Enkolaganayo eri etya ne central government, oba otegeka okukolagana otya ne central government? Kaakati ekintu ky'okukolagana ne central, bannange oba nina bwe njagala okiwumbawumba. Ekintu kyenzize ŋŋamba abantu abalonzi bange, buli omu angoberera alina ebirowoozo eby'enjawulo, nti bannange tuleme kutunuulira kala, tuleme kwesiba nnyo ku kintu kya pate, kala, ono namukyawa, ono saamukyawa. Bannaye ffenna tubumbebumbe ebirowoozo nga focus eri ku muntu, omuntu atulonze, community, ekibuga kyaffe kibeere ekya buli omu mwasobola okweyagalira.
era kino ekintu kyekimu ekyantutte mu Democratic Party kubanga Democratic Party believes in truth and justice, mazima na bwenkanya. Abantu bano bagoberera mazima na bwenkanya ate tebagaanangako muntu yenna kutuula nabo kuwuliriza birowoozo byabwe. Nze ndowooza nti bannange ebintu bino tubijje mu kkala tubeere omuntu omu, unity. Twetaaga unity mu nsi muno okuzimba ensi yaffe. Anja katono nyo tujja kuwa omukisa ku dakiika esembayo osobola okubaako message gyowa bannakampala era n'okusibula osibule naye katukusooke tukomewo wano Daniel Kazibwe abeereko kyanukula ku kyoyogeddeko ekya practicability ey'ebintu ebimu obuliwo byayogeddeko y'ensonga omukyala gyayogeddeko Beatrice Kayanja nti obuliawo byoyogera oba byoyogeddeko tebiri practical ate mbu kyekizibu ekibaddewo mu kibuga Kampala ng'ebyogerwa naye okusama nkola we wali obuzibu. Agambye n'okugamba nti abantu tuleke balimba. Bwe mba nvudde wano njagala mubuuze ekibuuzo. Biki byakozeeko? Omuwe oyagala okwesima mu kintu olw'okubanga olina byokoze. Biki byakozeeko? Naye agenda kubuuza nti gwe biki byokozeeko? Ntandike. Mu Kisenyi olwaleero nina ba ghetto youth 3 abakuŋŋaanya obucupa oba plastic for recycling. Nze saagala njogera ebintu byenasoma mu katabo. Olwaleero nina abavubuka be bayita bakanyama nabagulira ettaka balima. Nga kyenjagala tutandike kye bayita urban rural migration to work. Olw'ensonga nti basobola kulimira mu kibuga balimira Hoima Road. Practically, mbadde njigiriza abantu okuva mu kuvuga boda batandika okulunda enkoko. Olwedde weekiri mu Kampala tusobodde okwewola obusente obutono ne tugula zi boda 3,700. 3,700. Olwaleero I have been tested, I have been tried. Anti oli wa government munange. Siri wa government. Njagala otegeere. Singa mbadde wa government nani badde si competing nga kubeera loodi meeya. Okay. Siri minister. Bye mbadde nkola. Badde mbikola ng'ekifo kye nali njagala ne sikifuna. Nenga nina okukakasa abantu bano. Ndi musajja mukozi. Sagala twogere bwogezi. Sagala tukyamukirize bantu. Manya aba politician ajja n'ayogera nga ayagala okulimba abantu. Nze njogedde ku ky'omuntu atandikirwako onagula akawujjo ka butto. Omusajja asika chapati. Nti bwe tumwewolera akasente naberanga ye kyagala ka capital abalya chapati we bali ka capital kana akatono kyesi na sente zisobola okufulumya every year nze ngamba nti ne carnival ogijjawo nogamba no let us look at these people abatanamiko abatembe mbadde mbayamba bobuuza omukulembeze wabe Hassani n'obuuza ku Lubega mbadde mbanoonya nga njagala bafune ekintu kye bayinza okukola ekirala other than bye bagenzeemu byebasibya kubanga abantu babakwata ne babajja ku fine. Omukazi atunda ekiwago kya Bogoya nasasula fine ya $5,000. Tolinawo wali olabye nga baadvertising ebintu ebiwambiddwa ebyabatembeeyi. Tolinawo wali olabye nga bagenda byokya kitegeeza waliwo gye bigenda. Ne ngamba no, before we do all that tuyigirize abantu bano kyovulaba mbadde mbikola mu myaka gino ene giyiseewo nga sinnatandika kwesimbawo. Nina abantu ne ku TV birabika bino si bintu byakwogera kukyamusa abantu. Olwakadde bwana Dani Kazibwe ekigambo kimu 2-3 tugenda kuddako eri naye asiibule naye message ki kati gyowa bannakampala? Message mpa bannakampala twogere ku bantu abali practical, twogere ku bantu abatasuubiza ggulu na nsi, twogere ku bantu abatasuubiza abantu okukola beach Kalamoja nga tewali nnyanja, twogere ku bantu abalina amazima, twogere ku bantu abagezezaako okulaba nti bwe tugerezaako okukyusa obulamu bw'abantu tutandikirewa. Towana bantu tolimba bantu togendagenda mu Siraamu obazimbire kalina tandika mpola mpola ngotereza obulamu. Lord Mayor aliko muwa percentage nchibo obumu bubonero ku 10. Sinna buyinza, sinna mandate eyina muwa percentage mbantandise okuvoola kubyakoze byenazo okunoonya byenazo okunoonya nazze kunoonya byenyinza okukolera abantu bya idea zange naye abadde alina byakoze. Kati olw'ensonga tewali azaalibwa mu kifo twongerako ttaffaali okula nti tutereeza ensi yaffe.
All right. Tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Katudeyo katono ewa Nchala Munsonyiwemu Mukyala Beatrice Kayanja ekigambo kyo oba message yo gyosobola okuwa okutuusa eri bannakampala ne bannayuganda okutwaliza wamu mu ntegekazo ez'okutwala obukulembeze bw'ekibuga Kampala. Kakati mu ntegeka zange nga mwami Daniel Kazibwe bwagambye nti tuleme okulimba abantu, ne question gyagenda okumbuuza ng'avudde ku live nti nkozeewo ki, anze togimbuuliza wabweru kanjogere kati. Ekisookera ddala nze ndi muntu si wa butaala, nti buli organization gye nnyambye, abantu be nnyambye, nsooke mpite NTV Soul TV, abantu bampaako obujulizi benkoledde ebintu, era mu mirimu gyange gye nkola nkola promoting East Africa, promoting Uganda through crafts, through artwork. Ntambula neva e Bulaaya nezija nenjigiriza abakyala nti emikeeka ogukola bwoti dayi toteekamu ali half baked okakasibwe nti ojja kutunda ekintu kyo mu Europe. Nkikoze sente nenzibakomezaawo nembakoleramu ebintu n'ebirala bingi nnyo byenkoledde the youth, the dropouts abamaze university nga tebalina mirimu, nenga muntu amanyi artwork, nenkwata art oyo nemutwala mu Europe nemutunda mu galleries and the money comes back to this country. N'ebirala bingi nnyo bye sitagenda kwogera. Kaakati abalungi abatulaba ku Soul TV mwenna mbasaba ekintu kimu, bannange mulonde busobozi, mulonde omuntu atagenda mulonde busobozi, mulonde omuntu azokkola, omuntu azza okubaweereza, so omuntu agenda obbalimbalimbalimba. Omuntu agenda okukolera ekintu tasooka kuyita cameras. Abakulembeze mbalabye, abakulembeze b'e Uganda, abakulembeze mu Kampala bafuuse ba butaala. Ebintu by'okuweereza abantu tubijje mu butaala. Nnyo Mukyala Beatrice Kayanja munakibiina kya Democratic Party katukwagalize olugendo lulungi neeyo maaso gy'olaga obaolyawo osisinkana obuwanguzi na onobeera omukyala asoose okukwata mu kifo oba mu ntebe y'obwa Lord Mayor obw'ekibuga Kampala. Twebaza Wamala Mohammed ne ttiimu yonna ebadde mu bitundu ebyentinda okutuusaako omugenyi waffe eruddeeyo, ate tuteekwa kwebaza ne Daniel Kazibwe. Osobola okwogera ekigambo kimu kyokka Daniel Kazibwe ne tuva ku mpewo? Ekigambo kimu, nsaba buwagizi bw'abantu bannayuganda mu madiini gonna, mu nnimi zonna, mu mahanga gonna. Ndi mwana wammwe, ndi musajja mukozi, nkulidde mu kibuga amanye embeera, ndi musajja musuubuzi, ndi musajja muyimbi, ndi musajja mukulembeze, siri munnabyabufuzi. Waliwo enjawulo. Njagala tubeere nga tukolera abantu, njagala tubeere nga tetulimba abantu, njagala tubeere nga buli muntu tumwa chance okukola kyayogera n'okola kiki tuyinza okukola okukyusa embeera ye. All right, tulaba naawe abadde atugoberera gye tutandikidde ne tuse kogere. Njagala kwebaza abantu bonna abannonze. Akamyufu si kangu. Yoga. Obeera ng'enseenene ziri mu ccupa zisooka kweruma nga zirabidde nti waliwo ajjo zirya. Njagala okwebaza bannakampala mwenna, ab'e Makindye, ab'e Lubaga, ab'e Kawempe, ab'e Kampala Central, banne mwanjiridde obululu mwebale. All right, program Omunnyo Ku Makya bwete bwetambudde, message gyenfunye ate ekinsanyusiza ky'okubeera nti bonna abagenyi baffe olwaleero boogedde ekintu kimu, tulonde obusobozi, tulonde abakozi abatali bwogezi. Amanyiza Tusima Apollo, nteekwa kwebaza Daniel Kazibwe, webale ssebo, nteekwa kwebaza Mukyala Beatrice Kayanja, webale nnyabo, nebaze bonna ababadde mabega wa programu eno okulaba nti etambula bulungi nga bwetambudde. Tuddemu olunaku olw'enkya akaseera ak'ebyobufuzi kajja kukomawo, naye kati tukutwala mu byemizannyo mu Munnyo. Weekuume kakasa nti
onobeera nga tonaba kutwalibwa kirwadde kya covid yambala mask sanitizinga bira biri mugumu ekusange nga oli mulamu beera bulungi weraba